naye twanyumiddwa nnyo obugambo bwategekeddwa okunyonyola famire kiki. nja kusoma mu luzungu mukyala Kabiira abuvunne mu Uganda bona obusobola obuvunne. A family is not simply a group of people dwelling under one roof. Nti amaka si bantu buntu ababeera wansi w'akasolya akamu. By that definition, any hotel or prison could qualify. Senga bwe gubadde woteeri oba ekkomera nako gandibadde maka. A family is not a group of people bearing the same name. Ate si bantu buntu abagabana erinnya erimu oba abafaanaganya erinnya. Persons with the same name may live all over the nation and be total strangers. Abantu bayinza okuba nga bafaanaganya erinnya naye nga buli omu gyali buli omu mulaba eri wa munne. Family is not simply people, but a spirit of oneness. Amaka si bantu naye omwoyo gw'obumu. It is a spirit produced through loving and longing, laughter and tears, shared joy and sorrow, mutual struggle and respect, faith and joy and sorrow, faith and faithfulness, and a common pursuit of worthy goals. Nti omwoyo guno gutuyisa mu bintu bino bwe tuba nga tuli bakubeera mu maka. Tuba tulina okubeera n'okwagala ate nga tuyaayaana, wabaawo okugattibwa mu kuseka n'okukaaba, okusanyuka n'okunakuwala, bye tuyaayaanira n'okusaŋŋanamu ekitiibwa, okukkiriza, okusanyuka, okulumwa, okukkiriza wamu ne gye tuteeka obwesige bwaffe. Era tubeera n'ekiruubirirwa ekigwanira nga kitugattira wamu. Ekyo kikyawula maha gurupu y'abantu obuntu abalala omu mukwano mugabana sekimu werufu byonna bw'obigatta wamu okufuna amaka gatandikira awo. Okay. Be bantu betubeera nabo beyanzanya musumba tugenda kulaba nti okubeera wamu ne bannaffe ebyokuyiga byonna bye tubaddeko bibadde bitulaga nkolagana yaffe ne Katonda era bwe twamalira nga tufuuse bantu bapya. Pawulo ng'amaliriza ebbaluwa yeeno emphasis agiteeka ku nkolagana ne bannaffe era tugenda laba groups 7 ze yakoonyeeko nga ku Sunday yatandise ne groups 2 abasajja n'abakazi. Era tugenda kutandika ne Bakolosaayo essula 3 ennyero 18 ekitundu ekisooka kyokka mukadde. Abakazi muwulire nga babbamu mukadde ne bw'okomaawo abakazi muwulire nga babbammwe. Mwami Ssewankambo omuntu bw'asoma n'akomaawo ngeri ki enkyamu gy'asobola okutaputamu ekyawandiikibwa ekyo? Nti mu buli mbeera yonna omukyala alina okuwuliriza omusajja kyanamugamba kyonna oba amugambye okukola ki alina kuwulira buwulizi akole. Mukyala Kabito ndi awo. Nti senga tulusomye ne tukoma bukomi awo omusajja bw'abanga mutulugunyi wano aba alina ekimuwagira olina okumpulira. Tweyanziza ndowooza mukadde asooka alumalireyo ddala.
nga bwe kiri ekirungi mu Mukama waffe. Nsomba ka qualifier ako kayongeddeko kannyonnyola katya ekyawandiikibwa kino kyonna. Qualifier ako gye tujja kulaba nga bayingira bufumbo okusinziira ku Pawulo be bali boyogeddeko ekitonde ekijja ekiri connected ne Yesu. Omwami ali connected n'omukyala ali connected. Bwe tubeera connected waliwo bye tutta sabbiiti yayina tulina bye tutta n'ebipya bye tufuna. Bye tutta tetubitambulamu baffe bokka, ne tetugamba balala, tetuwaliriza balala, tetusendasenda balala kubikola. N'olwekyo omukazi bw'aba okuwulira bba amuwuliramu ebyo Kristo byasemba, Kristo byatukooneramu. Qualification si buli kintu naye mu Kristo omwami gwakkiririzaamu n'omukyala gwakkiririzaamu. Bwe baba bamukkiririzaamu bulungi tekyandibadde kizibu omukyala okugondera omwami. As it is fitting in the Lord. Yeah. Nga bwe kiri ekirungi mu Mukama waffe. Gamba ng'ebintu biba byawukana ku Mukama waffe ebyo omukazi wa ddembe obutabiwulira. Tweyanziza Mukama akutokeerabira kw'ogambye nti bwe biba bikontana ne Mukama by'ayagala. Enteekateeka ya Mukama waffe omukyala tateekwa kuwulira. Tukanootinzaako bulungi. Tusooke tugende mu Befeso essula 5:1-2 nga tukyali ku nsonga ey'obuwulize eno mukadde. 5:2 yagambye 21-22 nga muwuliragananga mu kutya Kristo. Abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe. Kansoke mukyala Kabiito nga muwuliragananga mu kutya Kristo. Baani baagamba? Ffenna omwami, omukyala, abaana bonna be tubeera nabo tulina okuwuliragana nga omuluzungu yagambye submit to one another out of reverence for Christ. Kwegamba engeri gye tuyisanganamu ffenna erina okuba nga eweesa Mukama waffe ekiki ekitiibwa. Musumba tukyali ku kya submission. Olwabirumu olumu lutulaga nti abakazi bokka si be basubmitinga n'abaami n'abasajja basubmitinga. Submission eno kiki ekigireeta Musumba? Kuba in actual sense si nyangu naye kiki ekisobola ogireeta? Ekigireeta omukwano Kristo gwe yatulaga. Bwe tugukkiriza gutugonza ne gutuwaliriza okumwagala ne byayagala byonna n'ebiragiro bye. Senganga omukyala yagemulukukira Yesu Kristo n'omwami, bino eby'omukyala okuwulira omwami byandibadde byangu, n'omwami kuwulira omukyala we byandibadde byangu, kubanga ffenna tukkiriziganya ku bintu bye tulina in common. Mukama waffe era bwolaba bikalubye ennyo nga bikalubye nnyo nga waliwo atali connected bulungi ku Yesu. Tweyanza Musumba. Tusooka bwe tubuulira Mukama, bwe tusubmiting eri Mukama, naye ne submission egonda singa tusoose ku submiting yaligondedde ddala. Naye ekyo kibadde ku saidi y'abakyala abagambye okugonda. Ate abaami Pawulo abagamba ki mu 19 mukadde?
Bakolosayo 3:19 yagambye nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe so temubakwatirwanga bukambwe. Musumba fena abaddewo twakawulidde wali ekyabakyala ekyokugonda kwabaddeko akakwakulizo as it is fitting in the Lord. Naalisubidde wano ne mukwagala bwe baaligambye nti abasajja mwagalenga bakyala bammwe as it is fitting in the Lord. Naye ndaba wano kukwagala tekuli kakwakulizo. Kwagala kikuno kwe bagamba abaami okwagala okutaliko nakakwakulizo. Kanzoke mwami Sewankambu. Bayogera ku mukwano ku kwagala kwe tuyita agape love. Okutaliko conditions, okutaliko komo naye nga okwagala okwannamaddala. Oko Yesu kwe yakola bwe yatwagala nga tetwagalika. Ensonga lwaki okwagala tekuliiko komo. Kubanga Yesu atwagalanga bwe tuli. Sebadduka mu kuwaawala kwe Yesu asigala amukola ki? Mukyakabiito mu bukakkamu bwe Yesu asigala amukola ki? Abuukabuuka n'akola biki? Yesu asigala amukola ki? Amwagala. Yensonga lwaki okwagala kwo tekuliiko condition. Musumba Mwanji Befeso 5:25 yagambye nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo. Kyunga ekyaffe ate kiringa ekizite nnyo. n'obutali bwenkanya n'okujinya kubanga omukyala bamwe submit as it be as fitting in the Lord. bikiwata kitinga Don't submit. omukyala nga kwotingira ekyo nganye Okusinziira wano nkuwulira kakati omusajja mukwagala ayagala bonna unconditional love. abayagalikika abatayagalikika ye taladdewo condition. Ono gwenjagala mwagala mu buli mbeera nze siriiko wentuuka neŋŋamba nti nkwagala as it fits in Christ. Bwe bituuka wano nzitoowereddwa. Yesu Kristo tatuta, tatukoowa, tatuvaako, anoonya. Abakyala babawamu akensuso bo. Pawulo oba Yesu atusuubiramu akensuso. Oba bibya binafu. Sebo atusuubira abakyala babawamu akensuso lwa nsonga nti Yesu Kristo ng'ali mu ggulu nga tetunnamwagala ye yajja n'atunoonya nga tetulinaamu kalungi konna. Ye mbeera y'emu omusajja gy'akola n'agenda tokimanyi ayinza okuba ng'era taliimu kaki kalungi naye kati agambye nti naye bw'atuuka yandikuwulidde naye ate aleme kukuwulira buwulizi naye akuwulire mwani mu Mukama waffe. Kati yo gwe omusajja yagala bwagazi bwe buvunaanyizibwako nga Yesu Kristo bwe yakola ki bwe yagala ekkanisa ne yeewaayo lwayo naawe weeweeyo ku lwa mukyala wo kubanga gwe wamunoonya. Njagala twebuuze nti okwagala kuno kusoboka kutya mukyala Kabiito kubanga it is not natural to us abaazaalibwa mu kibi okwagala nga Kristo bwe yayagala naye ate kye kitugambiddwa mu Bayibuli. So kisoboka kitya?
okwagala kuno n'oyagala n'atayagalika nti bwe tusomako mu Barumi 5:5 atugamba nti okwagala kwa Katonda kuyo oba omwoyo wa Katonda ayiwa okwagala kuno mu mitima gyaffe. So it is only and only God ayinza okutusaasira ne twagala nga bwe kigwanidde kuba mu bwaffe eyo empeke teriimu. Tweyanziza nnyo. Nja kusaba mukadde atusomere mu Yokaana essula 13 olunyiriri 34 n'olwa 35 tulabe bwe twagala nga Kristo bwe yayagala kikola impact ki mu ffe ne mu balala abatulaba. 34 34 yagambye bw'ati etteeka erijja mbawa nti mwagalanenga nga bwe nabaagala mmwe era nammwe mwagalanenga. Bonna kwe banaategeereranga nga muli bayigirizwa abo. Tweyanziza. Munaabanga n'okwagalana. Musumba, okwagala kuno kulina impact ki? Kulina impact nti mu butonde twatondebwa n'ekintu munda muli ekiyayanira okwagala n'okwagalibwa. Ffenna tulinamu ka box munda omwo akeetaaga okwagala n'okwagalibwa. Oba oli mukristaayo oba toli mwekali, kubanga n'abatali bakristaayo bagenda okuyiya ennyimba bayimba za kwagala, ebitontome bya kwagala. N'ebyembi okwagala okwo kwa bbula mu nsi tekutera kulabika. Okusanga amaka omusajja ng'ayagala mukazi weno nga Yesu bw'ayagala ekkanisa nga n'omukazi agondera bba n'abaana batyo tebitera kulabika. Era bwe mba mwakasenga ku kyalo baba batenda akati kajanja nga banajja nalwo. Naye bakizuula n'omulina okwagala okwo kusikiriza ne kumanyisa abantu nti bano baliko ekyenjawulo bwe kubeerawo. Yesu yavudaga nti mwagalane bwe mukikola ensi eno enoonya okwagala nga talinawe okusanga. Okwagala kwange ejja kukulabira mu maka gammwe. Tweyanziza nnyo. Katugende ku kategori endala ya abazadde n'abaana twagisanze ku Mande. Mukadde Bakolosayi essula 3:2 3:2 Abekolosayi yagambye nti abaana abato muwulirenga bakadde bammwe mu byonna kubanga ekyo kye kisiimibwa mu Mukama waffe. Kembadde nonye akagambo mu byonna. Mwami Ssewankambo, wasobola okubeerayo akaseera omwana n'atawulira mukadde we mu byonna? Yeso. Nga bwe tugambye nti tufuuse ebitonde bijja. Kisuubirwa nti fyonna bye tukola byandibadde biweesa Katonda ekitiibwa. Era n'abaana bandibadde bawulira bakadde bwabwe singa ebibategeezebwa bakadde bwabwe biwa Katonda ekitiibwa. Yes. Twagala tusooke tunayongerayo mu maaso tugende mu kyamateeka olwokubiri. Baatuwadde essula 6 olunyiriri 6 n'olw7. Tukyali ku baana nga tukyali ku baana tetunagenda ku bazadde. Abaana kiki kye batugamba? Sebo akabuuzeko kaddemu. Yes sir. Kyobuuza Brian akamazeeyo mu byonna nti waliwo omwana wange okutuuka n'akugaanira mu Kristo. Fitting in the Lord. Akosebute okukamazeeyo amaleeyo. Era nti Musumba waliwo wajja okugaana nga bwe ntoose kugamba nti tufuuse bantu bajja. Tusuubirwa kubanga tukola ebintu byonna nga bya Kristo biriko biraga oba byolesa ekitiibwa kya Katonda. Singa bibanga omukadde wange kyategeeza tekikontana n'enteekateeka ya Katonda, ekyo omwana wa ddembe okugamba nti sijja kukikola oba sigenda kukuwulira. Mukama waffe
byekola by'abatume 5:9 yatugambye nti kitugwanira okugondera Katonda okusinga okugondera omuntu. Mukadde ntalekera ku lwokuna ndaba lwe lujja y'amakulu obulungi. Yes sir. Wulira gwe Isirayiri Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Era ebigambo bino bye nkulagira leero binaabanga ku mutima gwo. Era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo. Era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo. Era bw'onootambuliranga mu kkubo. Era bw'onoogalamiranga. Era bw'onoogolokokanga. Nolomusamu mukadde oso. Tweyanziza tulabawaawo nti ebigambo bino gw'abiyigiriza omwana bisooka kukolako si bwe guli musumba bisooka kukolako ku mutima then omwana obimuyigiriza tebiri mekaniko tebiva uvi mu bwongo naye nga nawe byakola ki byakolako era awo tugenda kukomawo naye katusooke tusome n'olwabirimu tukigattire wamu kuko baddo nnyonnyola olw'omunaana lukajje bulungi era onoobisibanga okuba akabonero ku mukono gwo era binaabanga eby'okukyenyi wakati w'amaaso go. Tegeeza nga biri mu magezi go. Olabirimu olumu. Gye tubadde mu Bakolosaayi 3:21. Bakolosaayi 3:21 yagambye nti bakitaabwe temunyizanga baana bammwe balemenga okuddirira omwoyo. Tweyanziza waliwe twakomye tulabye nga abaana babagambye bawulirenga bakadde baabwe mu byonna. Mukadde watusomedde mu kyamateeka tulaba nga omuzadde ayigiriza omwana ebigambo n'abimuyigiriza naye njagala kudde wa musumba omuzadde taata akoze byonna ne tulaba nga byonna nga bimugambiddwa mu Bayibuli abikola naye omwana n'akula nga tabigoberedde. Omuwa magezi ki? Kusaba ne Katonda yazaala ababe n'abasomesa ne Lusifa mwali n'abawa buli kimu mu ngeri yennyini entuufu ne balema ne Adamu ne Kaawa bwe batyo naye ne balema asigala ng'alondoola Adamu ne Kaawa naguno guliko ayiya amakubo n'amagezi ag'okubaza gwe bwe batolina amagezi nga ga Katonda saba Katonda atamma talemuwa naye waliwo leesoni awo abazadde ab'engeri eyo tubalina mu kkanisa. Tulina abazadde Mukama bawadde omukisa bakoze byonna ne basomesa abaana ne basabisa abaana enkya ne basabisa abaana eggulu akasisimu kaleesoni abaana ne babiviiramu ddala bulungi n'osanga nabo bwe bakuze babigoberera mu maka gaabwe. Naye eriyo abalala abagezezzaako abaana ne bagaana kubanga balina eddembe ly'okwesalirawo. Akati omutaana we gujjira emisumba okulinnya ku kituuti ku lunaku lw'abaana lwa famire kale n'osanga abazadde abakadde b'ekkanisa oba abaana b'abasumba nga baasiraana baagootana bano bali mu drugs bano bali mu binaakani kifaananyi kikale kyetulaga ensi kale omuzadde okolawo ki lwaki obuvunaanyizibwamu abusuula oluusi ojja kutwaliramu n'abakoze kyonna oddire omusango gwabwe olwedde ogubatawaanya mu bulamu ddiru tyebanyigiriza ogyongeremu emisumaali n'olwekyo tetukozesa bigambo bino bya Bayibuli byegamba kubifuula nnyondo. Tweyanziza musumba mufunze musumba atugambye okusaba
waliwo study gye twasomyeko eyatunyumidde. Baatulaze nti bwe tubeera mu maka nga maama ku kanisa ali regular ng'asinza buli kaseera naye nga taata ajja lumu oba n'obutajjira ddala, ne batugamba ku baana 10 be baba bayina, baana 3 bokka be basigala nga banyweredde mu kanisa. Ne batulaga nti ate maama ne taata bwe baba nga bonna bali regular basaba buli kaseera bagenda ku kanisa, nti ate abaana be bazadde ku 10 abaana 3 basigala nabo basinza bali regular mu kanisa. Naye kyatewunkiza ate baatugambye nti taata ate waba yali regular yekka nga maama agendayo lumu oba tagendera ddala, nti ne batuga ate ku baana 10 abaana 44 be basigala nga banyweredde mu Mukama nga nabo basinza, nga kyebagezaako tulaga nti ye paati ya taata gyazannya nga spiritual leader mu maka. Kyobala Paulo wano abakoonako bataata omulimu gwabwe, so ne kitulaga nti nakyo kyatwewunyisizza. Naye ne batubuuza ekibuuzo nti olwo omwana atafunye taata amuyigiriza ebyo byonna omuwa magezi ki ng'aweddemu essuubi? Kuba tulaba nti bataata babawadde paati yaabwe, naye bw'aba tagizanye bulungi, omwana mukyala Kabiito omuwa magezi ki atafunye paati ya taata? Nti omwana atalina taata waka nze gwasanze ku kanisa nvunaanyizibwa okugezaako okukola role eyo era turitaininze bangi nga tugezaako okukola that father role okuba encouraginga, okubayigiriza okusaba n'okubasabira oba oli awo n'okukyalako ewaabwe. Yes, ntweyanziza nnyo Mwami Swankamba. Okwongerako ku kya mukyala Kabiito, nze nsuubira nti nina okusooka omulaga taata oyo asooka nga ye Katonda, nti ono waatali ye waliwo afaayo era akola obuvunaanyizibwa nga taata yennyini bwe yandikoze, kubanga ono ali ku nsi alaga kifaananyi ky'oli ali mu ggulu. Nze obuvunaanyizibwa wange nze kwe kumulaga oli, kwe kwongera okwolesa oli asobole okutegeerekeka mu bulamu bw'ono atalina taata, ayongere okutegeera Katonda n'okusemberera gy'ali. Tweyanziza nnyo. Era sebo mu ngeri y'emu abazadde kyalabise nga balina obuvunaanyizibwa olw'abaana baabwe okutegeera Katonda. Bwe kitaba bwe kityo abaana bonna aboonoonese tukitwale nti abasinga boonoonese lwakuba ffe baki bazadde tetubalaze kisingako kuba kiki kirungi, nti waliwo kitaffe asinga obuki abamu. Tweyanziza nnyo. Sebo. Yes, sebo. N'abaana bano bayigirizibwa okusabira abazadde baabwe. Essala zange nazo Mukama aziwulira. N'okubasonyiwa. Gwe wakutteko okubayigiriza kitaffe oli ow'omuggulu. Ba-encouraging ne basabire ne bazadde baabwe. Tweyanziza nnyo. N'obulako mbadde mbuuzaayo. Yes, sebo. Kalika agambye nti abasajja yagambye kubakambuwalira. Bakyakigambye basajja era tukikola tutya? Lwaki tagambye abakyala? Anti Musumba ffe abasajja tukolerawo. Mwana waaba alina kyakoze nga kikyamu akuswaliza mu bantu, ofuba okulwana nti dignity eyo tegenda nnyo bwetyo n'omuweerawo cash. Kibi? Si kibi, tekyandibadde kibi, naye mu ngeri gye tukikolamu it is not discipline in a sense. Kyavudde agamba nti okozesa obusungu. Mu busungu tukola ebimu nga tebyandibadde fitting mu community oba mu society. N'olw'ensonga eyo n'omwana n'atategeera lwaki omuvunaana oba lwaki
omubonereza mu ngeri efaananako bw'etyo. Katonda ye yandikoze eki? Yesu Kristo ye yandikoze eki? Ntunulamu n'ekifaananyi luli lwe yayita abaana bwe buddugaza we bali bwe buli mu kulinnyirira mu masowaani mu mmere, naye yagamba muleke abaana abantu bajje gye ndi. Nti bwe tukola discipline methods zaffe nga tuzikozesa mu kwagala, bongera okutegeera Katonda ono, bongera okutegeera Yesu Kristo. Omukyala Kabiru. Brian kajjayo nti ne bwe tuba tubonereza, okubonereza kwaffe kulina kuba kwakuzza, si kumubonereza kumugoberera eriwa wala. Naye nno wadde agambye nti nno bataata tetukambwalira baana baffe tuyinza okubatamya ekkanisa. Naffe abali mu kkanisa waliwo bannaffe be tuyinza okutamya eby'omwoyo ng'engeri gye tubikwatamu eri radical eri mekaniko nnyo nga teriimu kwagala wadde. Yanziza ssebo. Taata kitonde kisajja. Era Katonda yakiraba nga mwe mufumbekedde n'amaanyi agasobola okusitula omukwano n'okwagala gali mu musajja. Buli kintu ky'okola mu bulamu nga kirimu okwagala, obusungu buvaawo. Omwana ono buli w'omukuza mu kwagala, ne bweba ng'akoze ensobi n'ojjo okugigonjoola mu kwagala, buli obusungu bujja kuvaawo era ajja kukitegeera, ate ojja kukozesa n'amaanyi matono nnyo nnyini ddala. Ye Musumba. Waliwo mwagambye nti eyo omwana byajja okugaana kaganye ka myaka 6 kanafu, nze nkagambye nti kijja kubeera bwe kiti ko kanjuliza nedda sebo okusinziira ku Bayibuli si kituufu. Kakati engeri gy'okwatamu embeera eyo efaanana bwekyo eyinza okudiscouraginga omwana ono nga Kristo bw'agambye oba okumuzaamu amaanyi. Ekisooka byonna ogaana ngaani? Nyumba yange, maka gange, genda ozimba akago. Naye engeri gy'okikwatamu eteeka okuba nga nayo eri nga esoose kubeera mu Yesu. Kale Musumba, kino nno kyetuteeka okutegeera nti suula omugo omwana ono obwongo bwe bukula buli lunaku. Kakati buli lw'okozesa obukambwe eri omwana ono kitegeeza bingi nnyo byagenda okukola ki, okufuna n'okubitereka mu buki mu bwongo bireme kumuvaamu ebbanga lyonna. Kyava agamba nti yigiriza omwana wo ekkuba erimugwanira okutambuliramu, newankubadde nga akaddiye tagenda kulikola ki, kulivaamu. Kati byayiga ng'abiyigira ku taata we mu bukambwe bwe, mu mbeera zaalimu, agenda okulaba nga naye ekyo kyagenda okukola ki, okubeera. Katonda kyavudde agamba nti temukambuwalira nga baki, baana bammwe. Ekitegeeza nti Katonda mwesigwa, nti amagezi ge yatuwa ye mwatukwatira, naffe mututeeka okukwatira abaki, abaana baffe. Ne mu ngeri Yanziza Mukyala Kabiru. Neyanzanyo ssebo katono nnyo watubuza wali nti nze agezezzaako okukola byonna naye omwana n'atalonda kituufu, nnyinza kukola ntya? Waliwo omuzadde omu gwe neegomba mu Bayibuli muno, ye muzadde ow'omwana eyazaawa. Omwana ono wadde yagenda gy'agenze nga si bya bulungi nnyo, taata ono yasigalanga asaba ng'era alindirira omwana we, ate n'okumusonyiwa yali yamusonyiwa kuba tumulaba wano bw'akomawo. Taata mbu teyalinda bajje bamugambye nti owaaye gundi akomyewo, yamusanga wali we yalinga amulindiridde. So tubasabire n'okubasonyiwa tukole ki? Tubasonyiwe. Tweyanziza tugenze ku kategori endala. Enkolagana mu kukola yabadde ku Tuesday, Akolosaayo sura 3
22 paka 25. 22 yagambye abaddu mulirenga bakama bammwe ab'omu mubiri mu byonna, si mu kuweereza okw'okungulu ng'abasiimibwa abantu, wabula mu mutima ogutalina bukuusa nga mutya Mukama waffe. 20 paka 25. Nga mutya Mukama waffe. Buli kye munaakolanga mukolenga n'omwoyo nga kuwa Mukama waffe, so si kuwa abantu, nga mumanyi nga mulisasulibwa Mukama waffe empeera ey'obusika, muli baddu ba Mukama waffe Kristo, kubanga ayonoona aliweebwa nate nga bwe yayonoona, so si wali kusosola mu bantu. Tuyanza Musomba, bwe tusoma wano abaddu muwulirenga bakama bammwe nga Pawulo alinga wagira obuddu, ate nga tumanyi twatondebwa mu kifaananyi kya Mukama Katonda. So eky'obuddu ekyo, buddu ki bwayogerako Musumba? Akisoma ku mulembe guno ng'ekifaananyi kyalina ku buddu, buddu obubaddewo obw'abazungu obutulugunya abaddugavu, obukambwe, obuli hostile, cruel, obutemu, obutassaamu kitiibwa muntu. N'alowooza nti bwe buddu kyekika ky'obuddu Pawulo bwe yali ayogerako, ne Bayibuli emutama. Kubanga ku mulembe guno abatulugunya abayisa obubi abaddu nabo bakisomanga ekyawandiikibwa ekyo. Naye si we gwali mu biseera bya Pawulo. Abasomye mu lesoni bakirabye nti obuddu buli abamu balinga bayigiriza n'okusinga bakama baabwe. Abaddu oluusi nabo baba n'abaddu abaabwe, nga buddu kituufu naye nga buli waddewaddeko. Pawulo mwawandiikira bino. Tweyanziza nnyo Musomba. Bagezezaako tulaga nti bwe tukigeraageranya mu mbeera zaffe zino ze tulimu, kyaba batuyambako ewaka oba naffe abakolera bakama baffe. Ye context mwe yali, context yali ya buddu buno obwa ekyase ky'e19 baatulugunyanga abantu, si bwe yali akola ki, si bwe yali ayogerako. Era okakasa ekyo tugenda soma Filemoni essula 15 n'olw'ekumi nzire wa Mwami Kuteesa. 15:16 agamba nti kubanga mpozi kyeyava ayawukana naawe ekiseera, kubanga mpozi kyeyava ayawukana naawe ekiseera, alyoka obeerenga naye emirembe n'emirembe, nga takyali muddu nate, naye okusinga omuddu ow'oluganda omwagalwa, okusinga ennyo gye ndi, naye okusingira ddala eri ggwe mu mubiri era ne mu Mukama waffe. Tweyanziza nti obuddu buno Pawulo bwayogerako nti nze omuddu ne Mukama wange twali badde tulina okubeera ne brotherly love, enkolagana ey'omukwano. Si tondabira mu kifaananyi kya muddu slave, naye ondabe nga muganda wo, ki Pawulo kye yali agenderedde. Kuba nga bwe baatulaze mu lesoni, obuddu buno ne mu ndagaano enkadde omuddu yalina kukola emyaka 6, Deuteronomy 15, emyaka 6, omwaka ogw'omusanvu ng'ali free, yasala oba nsigale oba sisigala. So mu nteekateeka ya Katonda temwali muntu kubeera muddu forever and ever. So bwe kiveeyo ne mu ndagaano empya nga mukadde Musumba bw'atunnyonnyodde nti abaddu bano balina ne opportunities ezeesimbawo, baali yaddeko okusinga obuddu buno ffe bwe tulaba obuli mu western culture. So kiyali ategeeza omuddu bwe yabadde nga tusoma olunyiriro lwa 24 yagambye nti nga mumanyi nga mulisasulibwa Mukama waffe empeera ey'obusika, nammwe muli baddu ba Mukama waffe Kristo. Buli muddu w'abeera, ffenna tusooke tukitegeere nti ffenna tuli baki? Baddu ba Mukama waffe ani?
Bristol. Kati omuntu gw'okozesa tewali njawulo naawe lwakuba nti ye embeera emuleesa okubeera awo ewuwo. Okay. Tweyanziza nnyo mukadde. Musumba yakikonyeeko wali nti engeri gye tutunuuliramu ekigambo buddu ku mbeera eriwo kati si kirungi. Ne lesoni yakiwandiiseeko wano kikiwunyazizi obuddu obw'ekiseera kino. Naye nze nakitunuulidde mu mbeera nti buli w'obeera wabeerawo supiriyawo. Kati supiriya oyo kitwale mu mbeera bw'etyo twongere okubaganya oba okuwumbawumba ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero. Naye mulongo Kato yabuuzizza nti obuddu buno bunaakoma ddi? Obuddu buli mu Abazungu bwe tukyawa balumbanga kabaka, bakolagananga ne kabaka waba omufuzi abasuubuzi ne bamuwa ssente n'asindika abasirikale ne bagenda ne bakwata gwe basanze ab'amaanyi abalamu bukwasi babatwala tebeeyagalidde. Naye obuddu bw'ennaku zino neza visa go zinoonya neza tikiti n'ozisonda ogenda okola obuddu ne bannange ne bakutulugunya ate n'okaabira gavumenti bane mutuyambe tufa batutulugunya bubi nnyo bannange obwo tetumanyi bwe bunaakoma. Kituufu. Obwa Bayibuli bwayitibwanga bwavu, omuntu wanaayavuwalanga ne yeetunda. Abaavu tujja kubeeranga nabo okutuusa enkomerero. Naye lesoni etuyigiriza gwe ali mu buvunaanyizibwa okukozesa omuddu. Be fair, be just, muwe bye yeetaaga. Tokolagana naye kubanga muddu mulungi. Kolagana naye kubanga wa Luganda mu Kristo. Nga bw'oli omuddu, nga bw'ali omuddu naawe oliko mukama wo. Undercover boss. Musumba kati ate tubikkulidde essuula nti buli muntu waali olina gw'okolagana naye, olina gw'okolera oba gw'okozesa. Kati tweyanziza nnyo. Twagala tugatte Wednesday ne Thursday mu bumpimpi bakolosa essuula 4 olunyiri olusooka paka ku lw'omukaaga. Wano tulaba nga ali ku congregation kati yonna kategori esembayo. bakama baabwe mugabirenga abaddu bammwe ebyobutuukirivu n'okwenkanyankanyanga nga mumanyi ng'era nammwe mulina mukama wammwe mu ggulu. Munyiikirenga mu kusaba nga mutunuuliranga mu kusaba mu kwebaza nate nga mutusabira naffe Katonda okutuggulirangawo olujja olw'ekigambo okwogera ekyama kya Kristo n'okusibibwa kye nasibirwa ndyoke nkyolesenga nga bwe kigwanidde okwogera. Olwokutaano olw'omukaaga mutambulirenga mu magezi era abeebweru mutambulirenga mu magezi eri abo abeebweru nga mweguliranga ebbanga ebigambo byammwe bibeerenga n'ekisa ennaku zonna nga binoga omunnyo mulyoke mumanye bwe kibagwanidde okwanukulanga buli muntu yenna. Tweyanziza okuva ku Lwokubiri paka ku Lwokuna ayogera ku kusaba nti bwe tuba twagala okutwala obubaka kitwandisookedde okukola kwe kusaba, era asabye bamusabire naye ye ne Timoseewo Mukama abaggulirawo oluggi basobole okubuulira enjiri naddala mu nnyumba ya Kaisaali. Naye olwokutaano agambye mutambulirenga mu magezi. Mukyala Kabiito, lwaki twetaaga otambulira mu magezi?
wiki ewedde eri abo abebweru ku kubeera ne Kristo. Era amagezi agogerwako wano si knowledge, wisdom. Ge twayigako obulungi nti wisdom eno Katonda yennyini yagigaba oba yagitubikulira okuyita mu mwoyo we. So bwe tufuna amagezi gano agagabwa Katonda tutambula ne Katonda. Era bwe tutambula naye ne bwe tuba tugenda kubuulira bannaffe atuwa ebigambo ebituufu ebyokwogera mu budde obutuufu oba okubwogereramu, ate akola ne ku mutima gw'oli gwe tugenda okukola ki okutegeeza obubaka buno. So kya nsonga okutambulira mu magezi olw'okutwala omulimu gwa Mukama waffe mu maaso. Yesebo mwamisi wankamba ndwadde nsaba kusoma mu Luzungu ng'eyange bwegamba nti live wisely among those who are not believers and make the most of every opportunity. Nti waliwo emikisa miyitirivu gye tufiirwa singa tetutambula n'amagezi n'eri abantu abatannaba kukkiriza Yesu Kristo. Abantu bano tuyinza batyo basikiriza okubeera mu kwagala kwa Katonda, okubeera mu kwagala kwa Kristo. Singa tuba tutambulidde bulungi mu magezi tusobola okubalaga n'okwolesa ekifaananyi kye gy'ali. Tusabe. Badde nyongera ku katono nga ngamba nti agambye nti ebigambo byammwe bibeerenga n'ekisa ennaku zonna. Ebigambo byammwe bibeerenga n'ekiki n'ekisa. Lwaki agamba nti bibeere n'ekisa? Asoose kutulaga nti tuli baddu baani ba Mukama waffe, naye n'abaddu be tubeera nabo ebigambo bye tubagamba bibenga binoga omuki omunnyo. Kitegeeza nti abantu be tubeera nabo ekisinga obukulu kwe kubaleeta eri Kristo n'okumutegeera. Katwebaze tukwebaza Katonda waffe olw'ekisa n'omukisa gwe tuwadde okuyigako n'okwongera okuyiga ngeri ki gye tulina okukwataganamu n'okukolaganamu wakati waffe ne bannaffe be tuwangala nabo. Tukusaba Katonda waffe omwoyo omutukuvu atulungamyenga mu buli kimu na mu byonna, era n'olunaku olwa Ssabbiiti tulutadde mu mikono gyo. Katonda waffe emikisa gye wakusuubiza ku lunaku lwo nagyo ffenna ogitugabiire wamu, kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tweyanziza nnyo olw'obubaka obwo.